Yes, nkulamusizaako nate mwebale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Donald Trump, pulezidenti wa United States of America, alangiridde n'agamba nti agenda fulumya full list ey'amawanga g'agenda okuba ng'akugira ng'ateekako ban ng'agakugira obutadda kulinnya mu ttaka lya US. Amawanga ago nga bannansi baago tebakkirizibwa yadde kulinnya mu kigere mu ggwanga erya Amerika. Lisiti alangiridde agenda gifulumya. Oli ku Yugi Updates TV sinzira okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Naggambye ggwe atannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Nakati weerabirako na mukadde kakuyambako okuleetera notification message. Abali e Bulaaya mutala w'amayanja mbatumiddeko nnyo kyayikino message egenda gye muli. Mwebale nnyo kwekumira ku Yugi Updates TV mukuliko eyo mu weekend. Donald Trump, president wa United States of America, wamu ne administration ye bavuddeyo ne balangirira nti bali mu kufinalizinga banaatera okumaliriza okukola expanded travel ban eri bannaggwanga ab'ensi ez'enjawulo. Era basuubira nti eno effect ejja kujja mu bwangu nnyo mu wiiki eno. Okusinziira ku lipooti efulumye, President Donald Trump owa US avuddeyo n'alangirira nti ati mu kuteekateeka ali mu kukola ntegeka okurevivinga expand okwongerayo okugaziya travel ban, okuteekako restrictions eri bannansi b'amawanga ago obutaddamu ku travelinga oba kutambula kujja mu ggwanga erya United States of America. Baani eno etaddeko amawanga mangi gesitudde, mangi n'okusinga agasuubirwa okubanga gasingako ku ago Donald Trump ge ya implementinga mu kisanja kye ekyasooka. Ebiva mu New York Times and Reuters report nga bafollowinga Trump byagenda maaso n'okuraisinga nga waliwo executive orders mu January mu direct cabinet members abatula mu cabinet basuubira okuliyetinga list ey'amawanga agayina okufeesinga full ne partial travel restrictions okukugira amawanga ago okuba draft ya recommendation. Kati bamaze okuba nga batangaaza eno draft engeri gye bagenda ogikubamu ey'amawanga gatalina ku travelinga mu ggwanga erya United States. Draft eno eriko lisiti y'amawanga ng'abatuuze baayo nga bagenda kuba nga babaningibwa obutaddamu kuyingira wadde okulinnya ekigere kyabwe wadde okusiddamu okusaalindibwa ku ttaka lya Amerika. Lisiti eno esuubirwamu amawanga mangi agateereddwako target ng'oggyeeko travel ban evuddeko emabega gye yakola omwali Cuba, Iran, omwali eggwanga erya Libya, omwali North Korea, omwali Somalia, Sudan, omwali Syria,
mwalimu eggwanga erya Venezuela, mwalimu eggwanga erya Yemen, mwalimu Pakistan, mwalimu eggwanga ery'Afghanistan, nalyo lisuubirwa okuba nga ligenda kuba nga libaaningibwa. Kakati amawanga ago gatwalibwanga agali designated galinga orange, bagamba nti gajja kuba nga gafeesinga limited access, nga galina access ntono nnyo okuyingira eggwanga lino erya America. Naye bagawataddeko yellow warning, bagawadde ennaku 6 okusobola okulaba nga ga-addressinga ensonga eno nga restriction nga tezinnaba kuba nga zibateebwako, nga tegannabeera kuba nga gafuna serious implications. Tumanyi bulungi nti nno hundred of thousand ez'Abafghani abadde ba approvinga mu special immigrants visas oluvannyuma lw'okuweebwa aid mu US okuva mu myaka 2 nga bali mu lutalo mu Afghanistan. Okusinziira ku coalition group ekolera nzira ku group working, ekitongole ekiyambako ekicoordinating resettlement mu US government kyareleasinze statement mu wiiki eno egamba nti nno woba ng'olina valid US visa ku passport yo oba travel documents, olina okukola travel arrangement immediately mu bwangu. Balangire ne bagamba tewali kyakyusa ennyo officially, naye source okuva mu US government eraga nti travel bans eri Abafghani nationally kiyinza okulangibwa mu wiiki eno. Naye nga results eziri exactly list egenda okuba nga efulumizibwa enkya ejja mu mawanga empya mu mawanga agenda okuba nga gateekebwako bans mu bwangu agenda kuba nga gamalirizibwa era egenda kuba nga efulumizibwa. Bwe tuddako mu 2017 Trump ya implicating first travel ban era amawanga gablockingibwa okuva mu mawanga ag'enjawulo nga gafeesinga first version eya travel ban. Naye Supreme Court yavaayo neerawinga third revived ban okusinziira ku effect eyali egenze maaso okukolebwa. Eno effect ya impactinga around 7% ku global population mu nsi yonna. Oli ku UG Updates TV kusinza oba ng'otuwuliriza, gwe atanaatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Gwe ayagala okusharinga, kulikinga, nawe ayagala okujja mu comment section nkwanirizaako nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.